Olubereberye essula 47. Yusufu n'alyoka ayingira n'abuulira Falaawo n'ayogera nti, kitange ne baganda bange, endiga zaabwe n'ente zaabwe ne byonna bye balina batuuse bavudde mu nsi y'e Kanani, era laba bali mu nsi ya Goseni. N'alonda ku baganda be abasajja 5 n'abaleetera Falaawo. Falaawo n'agamba baganda be nti, emirimu gyammwe ki? Ne bagamba Falaawo nti, abaddu bo basumba, ffe era ne bajjajjaffe. Ne bagamba Falaawo nti, tuzze okutuula mu nsi, kubanga tewali muddo gwa bisibo by'abaddu bo, kubanga enjala nnyingi mu nsi ya Kanani. Kale nno kaakano nkwegayiridde, abaddu bo batuule mu nsi ya Goseni. Falaawo n'agamba Yusufu nti, kitaawo ne baganda bo bazze ewuwo. Ensi y'e Misiri eri mu maaso go. Awasinga obulungi mu nsi tuuzaawo kitaawo ne baganda bo, batuule mu nsi ya Goseni, era obanga omanyi ku bo ab'amagezi, kale bafuule abakulu b'ente zange. Yusufu n'ayingiza Yakobo kitaawe n'amuteeka mu maaso ga Falaawo. Yakobo n'asabira Falaawo omukisa. Falaawo n'agamba Yakobo nti, ennaku z'emyaka gy'obulamu bwo ziri mmeka? Olw'omwenda Yakobo n'agamba Falaawo nti, ennaku z'emyaka gy'okutambula kwange ziri emyaka 130. Ennaku ez'emyaka egy'obulamu bwange ziri ntono era mbi, so teziwera nnaku za myaka gya bulamu bwa bajjajja bange mu nnaku ez'okutambula kwabwe. Yakobo n'asabira Falaawo omukisa n'ava mu maaso ga Falaawo. Yusufu n'atuuza kitaawe ne baganda be, n'abawa obutaka mu nsi y'e Misiri awasinga obulungi mu nsi ya Lamesesi nga Falaawo bwe yalagira. Yusufu n'aliisa kitaawe ne baganda be n'ekika kyonna ekya kitaawe n'emmere ng'ennyumba zaabwe bwe zaali. 13. Ne wataba mmere mu nsi yonna, kubanga enjala yali nnyingi nnyo. Ensi y'e Misiri n'ensi ya Kanani n'okuzirika ne zizirika olw'enjala. Yusufu n'akuŋŋaanya effeeza yonna eyalabikira mu nsi y'e Misiri, mu nsi ya Kanani ne mu nsi ya Kanani ng'abaguza eŋŋaano. Yusufu n'aleeta effeeza mu nnyumba ya Falaawo. Effeeza yonna bwe yagwa mu nsi y'e Misiri ne mu nsi ya Kanani, Abamisiri bonna ne bajjira Yusufu ne boogera nti, tuwe emmere, kubanga kye tunaava tufiira mu maaso go kiki? Kubanga effeeza etubuze. Yusufu n'ayogera nti, muweeyo ensolo zammwe, nange n'abaweeranga ensolo zammwe effeeza bw'eribabula. Ne baleetera Yusufu ensolo zaabwe. Yusufu n'abawaanyisa emmere n'embalaasi n'endiga n'ente n'endogoyi, n'abaliisiza emmere omwaka ogwo ng'abawaanyisizza ensolo zaabwe zonna. Omwaka ogwo bwe gwaggwaako ne bamujjira mu mwaka ogwokubiri ne bamugamba, tetuukise mukama wange, ng'effeeza yaffe yonna yaggwaawo n'ebisibo by'ensolo bya mukama wange. Tewali ekisigaddewo mu maaso ga mukama wange wabula emibiri gyaffe n'ebyalo byaffe. Kye tunaava tufiira mu maaso go kiki? Ffe n'ensi yaffe yonna. Tugule ffe n'ensi yaffe n'emmere, naffe n'ensi yaffe tuliba baddu ba Falaawo. Tuwe ensigo tube abalamu, tuleme okufa, ensi ereme okuzika. 2. Awo Yusufu n'agulira Falaawo ensi yonna ey'e Misiri, kubanga Abamisiri baatunda buli muntu ennimiro ye, kubanga enjala yabayingirira. Ensi n'efuuka ya Falaawo, n'abantu n'abajjulula n'abassa mu bibuga, okuva mu nsalo y'e Misiri w'ekoma okutuusa ku nkomerero yaayo endala. Ensi y'abakabona yokka
gy'ataagula kubanga bakabona baali balina omugabo gwabwe gwe baaweebwanga Falaawo, ne balyanga omugabo gwabwe Falaawo gwe yabawanga. Kyebaava balema okutunda ensi yaabwe. 23 Yusufu n'alyoka agamba abantu nti, laba, ngulidde leero Falaawo mmwe n'ensi yammwe. Laba, ensigo zammwe ziizino, munaasiga ensi. 24 Era olutuuka bwe munaakungulanga, munaawanga Falaawo ekitundu ekyokutaano n'ebitundu ebina bye binaabanga ebyammwe, okuba eby'okusiga ennimiro, n'okuba emmere yammwe era n'ab'omu nnyumba zammwe, n'okuba emmere ey'abaana bammwe abato. 25 Ne boogera nti, otuwonyezza mu kufa, tulaba ekisa mu maaso go ga mukama waffe, era tuli babaddu ba Falaawo. Yusufu n'ateeka etteeka eryo ery'ensi y'e Misiri ne leero, Falaawo okuweebwanga ekitundu ekyokutaano, naye ensi y'abakabona yokka etaafuuka ya Falaawo. Isirayiri n'atuula mu nsi y'e Misiri, mu nsi y'e Goseni, ne bafunira omwo ebintu, ne baala ne beeyongera nnyo. 28 Yakobo n'amala emyaka 17 mu nsi y'e Misiri, bwe zityo ennaku za Yakobo emyaka egy'obulamu bwe gyali emyaka 147. Ebiro ne bitera okutuuka Isirayiri byagenda okufiiramu, n'ayita omwana we Yusufu n'amugamba nti, obanga kaakano ndaba ekisa mu maaso go, nkwegayiridde, teeka omukono gwo wansi w'ekisambi kyange onkolere ebyekisa n'eby'amazima, tonziikanga, nkwegayiridde, mu Misiri. 3 Naye bwe ndyebakira abamu ne bajjajja bange, onsitule onzigye mu Misiri, onziike mu kifo kyabwe eky'okuziikirangamu. N'ayogera nti, ndikola nga bw'oyogedde. 31 N'ayogera nti, ndayirira, n'amulayirira. Isirayiri n'avunnama emitwetwe.